Museveni waali essaawa zino ali mu kaseera kakugezesebwa era ali ku bunkenke bw'amaanyi oluvannyuma lwa lawyer Amsterdam okulayira nga bwagenda okukakasa nti Uganda bagisuspendinga okuva mu Commonwealth era nga ensonga eri eki Bobi Wine. Kakati General Museveni kirabika akazito kamuyitiriddeko ate bwe tugatta na bino eby'e Sudaani okubeera nti balina obukakafu UN erina obukakafu nti ye ne mutabani we baakwata ennyonyi za Uganda ne bazitwala e Sudaani mu bantu abayitibwa Abanwel abavuganya oba batali makambugu na gavumenti ya Salva Kiir ne babayiwamu olweje oba olubabu nga balina ebipipa ebirimu ebintu by'oyinza okutwala ng'awo amafuta nga bino bikwata omuliro babibasuulamu bwe babikuleezaako omuliro ne bajja. Kakati nti lawyer Amsterdam ebyo byongera okubeera nga bimuwa amaanyi kubanga wabaddewo abantu ababagamba waliwo omuntu omu yabadde aŋŋamba nti Amsterdam mbu talina kyamanyi ku Uganda mbu ali misinformed ku Museveni ne Uganda okutwaliza awamu mbu abamu misinforming oba bamuwa information ey'ebikukujju ye disgruntled opposition mu diaspora ye bw'atyo bwe yakistatinze era n'agamba nti Commonwealth yonna emanyi bingi nnyo ku Museveni ne Uganda okusinga Amsterdam. Kakati wano tulina okutunuulira ebintu ebiwerako. Nkugambye nti report ya Amsterdam erimu biki etambulira ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu era bwe tuba twogera ku kalulu akaayita 2021 na kano 2026 nkugambye nti ffenna twali tuwulira bulungi nnyo European Parliament nga bagamba nti yali military operation tekaali kalulu, yali military operation tekaali kalulu. Kakati ebyo byonna munnange bwe bitunuulira ojja okukakasa nti kituufu Amsterdam bw'akugamba nti agenda ku pushinga bagamba nti I will push for Uganda's suspension from Commonwealth over Bobi Wine. Njagala okubuulira nti kisobokera ddala era nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuva mu ggwanga muno ebimu ku bye yayogeddeko bye yasimbyeko essira nti ngenze okukwasaganya emirimu gy'enkyukakyuka ku mutendera ogw'ensi yonna kubanga ekyo kyo asobodde okukyakiivinga kati bwe tuba tuwogera ku nsonga bakati abantu batera nnyo okugamba nti Uganda ggwanga eryesalirawo eryetongodde. Yes, naye ate waliwo mwannyinaze omwe yatugamba nti bwe tuba tusabiriza ssente abo ebya sovereignty nga tubivaako kyokka ate abatuwa ssente tetwagala beeyingize mu nsonga zaffe za wano gye tugenda okusabiriza obuyambi. Kati era still wano we wajjira abantu abamu abagamba nti mbu abakulembeze mbu bava eri Katonda mbu Mukama Katonda ajja tuwa omukulembeze omulala nga Museveni agenze kituufu ajja mutuwa naye jjukira nti Mukama Katonda yakuwa obwongo amaaso emikono n'amagulu n'obwongo obwesalirawo yensonga lwaki okiraba tosobola kgenda ku dduuka n'ogula katwa n'okanywa kuba okimanyi ogenda kufa obulamu obwagala naye Katonda yakuwa obwongo obwesalirawo muganda wange. Kakati Mukama Katonda bw'ayatuwa obwongo obwesalirawo era mu bwongo obwo bwennyini bwe twakozesa bajjajjaffe bwe baakozesa okubeera nga bawagira Museveni ng'amaze okubeera nga bateekateeka era obwongo obwo Mukama Katonda bwe yawa Museveni bwe yakozesa okulimba bajjajja baffe
kati naffe tulina okukozesa obwongo obwo emikono egyo nga nebyo yagikozesa n'agikozesa n'akwata emmundu n'akozesa amagulu n'atambula n'agenda nga adyekadyeka abantu n'akozesa omumwa gwe n'alimbalimba ne bamweyungako mu nsiko byonna naffe tulina okubeera nga tubikozesa kubanga Mukama Katonda yabituwa. Kati Museveni bw'abanga essaawa eno agezaako kulekawo legase ye kye bayita Musevenism, kiba kitegeeza nti kikukakatako naawe okubeera ng'ekintu ekyo okirwanyisa. Leka kulowooza nti Mukama Katonda ng'eri Mukama Katonda yabikuwa obirina wano ku nsi by'osobola okukozesa, kubanga era muhoozi ajja kujja paalamenti emulonde bagambe teri kulonda pulezidenti nga gw'otudde oli ku Mukama Katonda alituwa omukulembeze omulala. Yesu abaamu bawadde omufuzi omulala muhoozi bababeera bamutaddeko mu paalamenti nga ne muhoozi mumuleka nga naye akola by'ayagala. Walina okubaawo yensonga ki okiraba nti nabo bennyini bye batakkaanya nabo batta batti, babasiba babukuba agayiso, babakalubiriza obulamu. Mwalaba kye baakola ewa Kyagulanyi, bakubye mu kyalo batemye enzigi zonna, ennyumba bagiwambye, bamukubye emiggo mu kalulu mu kampeyini. Mwabiraba byonna nga bakozesa ebyo bye balina, ate mmwe bye baabawa nga bakapitalizingira ku bwongo bwammwe obunafu. Kakati bwe muli awo, omuntu waba akukaabiddeko muganda wange, ate gwe leka kudda wali kutuula kuseka. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bimu ku byakoze nabo bennyini aba NRM bye bakakasa nti mu butuufu akasajja kano kaatujjira kwe kubalabisa, kwe kulabisa. Nabo ne bakakasa nti mu butuufu atwanise mu nsi yonna. Ensi girabe ng'ekyalo ekimu, mugenda ne mubeera mu ntalo olwa Iraani, Isirayiri, ne muwaana ne mukola mutya, ewo mu Iraani, ewo mu Isirayiri, ewo mu Amerika. Gwe bw'otunula olutalo lwali luli mu nsi emu. Lwaki mizayiro yali kubye okuva mu Iran n'ebuuka ensi zonna ezo n'egenda mu Isirayiri? Lwaki mizayiro yali kubye okuva mu Iran n'etambula n'etolontoka paka Abu Dhabi? Lwaki? Wano Djibouti juzi wano mu Horn of Africa ku base ya America nabagamba nabo emboozi wano ng'abajasi babajjeeyo babavekiwetinze babaleese entebe, kubanga basuubira okuba nti Iran esobola okuba mizayiro okuva eri waggulu nejja n'etolontoka paka mu Africa. Kakati gwe kyo tekikuwa kyakuyiga, tekikuwa kyakuyiga nti omuntu asobola okubeera eri mumuuza toweyingiza mu byaffe. Bw'abanga Omuyirani asobola okuyima eri n'akuba ene Djibouti, n'akuba mu UAE, kiba kitegeeza nti ne Amsterdam asobola okuyimirira eri n'akuba eno. Kati mulekeraawo okubeera awo nga mubeera awo muwaana Omuyirani, Omumerika, Omukoleya, Omuki, naye nga temusobola kubirireetinga ku byammwe wano, nga mulaba mmwe ng'abali ku ka Island akatakwatibwako olw'okuba nti mmwe ab'eŋŋanda zammwe be bali mu buyinza, olw'okuba nti mmwe muli awo temusuubira nti nno nti abaana b'ozadde nabo balibeera n'abazzukulu, n'abazzukulu ne babeera n'abazzukulu. Olowooza bw'onoofa ng'enkomerero y'ensi etuuse. Kale kwegamba ensonga eyo njagala okubuulira nti ye Gen. Museveni agimanyi, Muhoozi agimanyi, ne bannaabwe bwe bajja nabo bagimanyi nti ekyo tekigenda kubaleka waggulu. Era limu kusuubirya bannayuganda balafubanira enkyukakyuka, kubanga y'ensonga lwaki omuntu bw'afiirwa abika. Era gwe n'omala ofiirwe wammwe ne mukwata bukwasi mulambo ne mwegala ne muguziika, bajja kubatenda, bajja gamba muli basezi, bajja kugamba muli basezi, kubanga okutte bukwasi mulambo ne mwegala ne muguziika temubise. Era wano uno omwana Martin yafa juzi gwe batta olwa girlfriend. Bagamba nti ku kyalo banneyiba ba maama we teyababikira, bagenda nti bamulaba bulabi ng'ayogera ku social media, naye n'okubabikira banneyiba teyababikira.
kati ekyo ne kireetawo okubuusabuusa mukiraba nga si kyabona. Kale bw'obeera awo n'ebizibu ng'era bwe kiri nti munnange ofiiriddwa ogenze n'obika, ojja genda okwesanga mwaba abazze be wabikidde mubadde mu mikwano gy'omugenzi era nga bakaabye nanyo n'okusinga ggwe, era ne bakontributinga ku kubeerawo kuziika, amabugo ne bagawa na buli kimu. Mbagamba Katonda yatuwa amagezi ageesalirawo oba agalowooza oba agategeera ebintu. Omanyi kati mwe mugenda ne mugamba mubeera mu mwoyo ne mulema okurireetinga n'ebintu eby'ensi, awo wetuwawukanira nti omuntu abeera ku sayidi mbu Katonda naye ng'ebintu by'ensi ate ye abyesiruba Abawoza, eby'ensi tebintwala, nze ndi eri mu mwoyo. Kati obwe busiru obukyasinze, kubanga Katonda yakutonda n'akuteeka ku nsi, ate gwe ensi ogivaako ate oddayo eri. Bwe oyagala kulowooleza mu ggulu, ate Katonda ku nsi kwe yakuteeka futi oyagala kulowoolezaako. Kati oba otegeera oba totegeera, oba musiru ddala nti Katonda aba yakuwa obwakabaka bwo wano, kitegeeza kola needful, kitegeeza oprotectinga generations ezirijja eziva mu ntumbu eyo mu layini yo. Abamu bakitandika dda, bo bapulaninga ekyo, bapulaninga myaka 2 mwe muli awo muwoza Katonda mbu nga bwe yatuwa Museveni mbu era bw'ali ajja tuwa omukulembeze omulala. Ani Katonda ng'amaze okulaba nga muli babuyabuya yakuwa obwongo obwesalirawo, nawe oli Katonda ku lulwo, naye abasinga temukimanyi, muli mu kumwekwasa. Kati ajja bagamba nze nabaleetera bino, nze ne bagamba mukole bwe muti, nze ne bagamba mwesiga bagwira, mwe temumanyi bukulu bwa muwoza sovereignty. Kati lwaki mukkiriza abagwira bajje bayingire mu sovereign nation yammwe? Lwaki mukkiriza?